parliament, Sheebah abadde mu parliament, ne woman nayo yazze mu parliament. Do you have the way to go? Change okugamba in brief kiri nti federation eyo bwe twali tukitandika twalina ebirooto bingi okutereeza industry yaffe kuba ebizibu tulina bingi, but it's a process. So nze kyensaba nti omukulembeze waffe wamu ne vice ne team yaabwe tubawe chance bakole kubanga tomanya nze mbaddeko mu meetings nyingi throughout my career nga bantu bagezaako okukola ekintu ng'ekyo naye nga somehow tutuuka mu makati things don't work out nawukana olina ddeeyo byalowooza kirala onayagala kirala naye ndaba ekintu kenzo kyakoze for starters nti asobodde okkeepinga abayimbi bano in the same place all this time. Okitegeera nga tewali complaining buli mwali passionate. I think tumuwe chance nze ndowooza ayina ekintu gy'akitwala and I believe in him. Emabegako tubadde tulina music battle ey'abakyala ababiri era baatugambye gwasobola Simbi. Kati nze bannaye mbasaba ebintu yakudimandinze nnyo naye temubinteekamu ebyo simanyi asobola ani simanyi ani asobola ani. Battle zina disadvantage. I think I'm beyond that. Awavaawo. Wanje mama. I don't think ng'omuntu sigezaako kuzaala wa yaddala naye ng'omuntu I don't think there's anything I still need to prove to him. However, abasalawo okola battles nabo I mean it's fine. It's a money making thing. It's a business. So my two sisters are, by the way, much richer today as we speak, which is good. So it's like it's a part of experience bakule. What do you need I think no kukula kubamusimanyi no kukula ndoza kubamu kubanga oyiga the spirit of to fight. Some of us are a bit laid back. But I mean kyemwagala ndoza kibabawa. The audience seems to love it, right? Twabadde nazawe emabegako one of the youngest lady eyakujja mu industry ate nga akola bulungi natugamba ebintu bya bato bya dda era bitukosa abandi badde tukuŋŋaana tuli mu kweyuzaamu. What would be your take about this? Byeyongereyo okuba bitandise okudeveloping nga waliwo ne batejja eya Chameleon ne Bebeku. Nenoza buli mwakole kyayagala kimukolera anti so akugamba abantu kyakukola kuba abantu bonna bantu bakulu opinions nezange okitegeera ziri personal zizo nga Juliana naye omuntu omulala ayinza okuba nga tekimukolera ye ng'ayagala bato akikole buli mwakole ekimukolera. Akatale ke kamamputa tufuna ebizibu mu industry netuuka ekiseera netwanga twetaagayo energy tufiirwa tukola ki. People say that you normally miss olumu tukusobwa tutakulaba okufiirwa ebizibu ebyenjawulo zimanyi Juliana babeera bali awo batudde balinze nze naye tebikutuukako oba tobiwulira eyo omanyi otya nti ngendayo. Waliwo ennyimba ezimu zembeerako ŋŋanza omuntu kale entonoto ate kambabuulire okusaasira omuntu tekitegeeza nti olina kubeerawo mu kamera presenting okubeerawo tekitegeeza nti kamera zirina kubaawo oyinza n'okugenda nga bamaze okusiba okitegeera buli omu alina engeri gy'asaasiramu abantu amafiiro nga bafiiriddwa ate ekiramu kye mutamanyi saa kayita kajanja kuba bayinza okugala nti njogeddeko olaba wano nga wakafiirwa abantu babaawo ne bakuvuunira kyogera kuba nkimanyi naye essaawa woviira wali okuteekayo omuntu nodda ewaka buli omu aba agenze ewaka batandise okutambuza obulamu bwawe because people move on. Buli kimu kyokola kyomanya nti abantu bakulaba bakwagala kati tulinza omukolo gwa ddi